Abagala balungi nyongera kubanga maniza kunyonyi ndala wano kebbe mu media mikwano gwatanaba kubanga subscribinga nkujjukizaako subscribinga likinga sharinga commentinga mukwano enamba kweziri ku screen ogenda kubanga oyogerako naffe bwobanga oyagala okutusindikira ka message enamba kweri okwo yogerako naffe WhatsApp tugenda kubanga tukuddamu naye nga musibye mutera nakulwairo mwenna abasinzidde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu abali ebweru bw'eggwanga abali mu ggwanga lyattu Uganda tubabuza akamanya n'eddoboozi Namwange Irene n'olwali tutambuddeko mpolampola tuseke no mu bitundu by'omu kibwa nabwerugo wena amanyi nkakasa nti ekifaananyi okifuna bulungi nnyo nnyini ddala tukyaliddeko maama waffe agenda kuba atubuuzaako then n'oluvannyuma tugenda kuba tuyongerayo n'emboozi zaffe. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubalaba. Mukulika amakubo. Naye amakubo tugayisemu bali tusabira. Mwebale kujja. Era tutuuze munaye. Bulijjo tukaaba. Tunoonya abatuyamba. Naye nga baakola ki? Baabula. Amanya gaffe. Amanya Nantindo Tabisa. Tunako mu kamera. Nantindo Tabisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Embeera egamba etya katundu kagamba ki? Katundu bwe katyo kabadde kabi naye munaye nga bw'omanya buli omu yamanya ekifa mu nnyumba ye. Nga munandi buli omu yamanyi bw'asula. Tojja kugenda ng'onyumiza buli omu ennaku yo. Naye abantu baseka. N'ogamba kansirike n'obeera mu nnyumba yo n'ogakaaba n'osirika. Naye paka Mukama lwanya n'okudde. Mwebale kujja. Kakati mukwano gwaffe oviira sayidi ki okuva mu kyalo gye wava ku nviira Mubende Butoloogo. Najja nnoonya mirimu nazize kkola. Ng'okyali kawala. Obeera ali okuzeekuzeemu. Nali nkuzeekuzeemu. Nenoonya emirimu natandikira mu Bwawusigaalo. Olwo e Kampala eno ojjayo ng'oyina ng'ogiddeko oba watambula butambuzi bibyo? Nina gwe najjirako. Nzize kkola wuwe. Naye natuukawo embeera si nnungi. Bayombayomba nebba. Ate nga nze sibyagala. Nenoonya omulimu awalala. Mikwano ne ginfunira ne ŋŋenda entebe eyo. Ate otuuka entebe nayo si byangu ne nga Mukama akoze ntya ne ngumiikiza ne mmalako omwezi. Ne nvaayo ne nfuna ku masitoowa awo. Wano Nansana. Omukyala oyo yankwata bulungi yadde akasente kaali katono $5,000. Naye ne nga nina okukola kuba ndi munaku. Kuba gye nava saalekayo maama, saalekayo taata. Ate nga maama yafanza ddoogu. Toyinayo wa muganda we? Sirina wadde wabula katono yalinga muganda wange. Maama yafa baamuziika Kibuga. Ate sayidi ya taata? Sayidi ya taata? Taata era baamuziika Mubende Butoloogo. Butoloogo oba okiwulira? Gye baamuziika naye ewuwe. Nembeera ng'omanyi omwana omu mu kika tayala. Kyo kituufu. Nengamba kagende nanyezalayo ku baana abalala eyebbali. Gye bali naye munaye nga bw'omanyi okuboolegana. Nze baali tebamanyi nga mwana. Nengamba akagende njiyo emirimu. Waliwo omukyala yankwata ng'omuzadde. Era ne bwe ŋŋenda we ntuukira. Mukyala Semuka. Yambeererawo era yandiringira omulimu kuba nga ntuuka ku Kampala kuno. Ne nzija ne ntandika okukola ku masitoowa awo. Embeera ne ngiyitayitamu bwe ntyo paka lwe nafuna omulimu ogwaliko akasente ate awo COVID n'ayingirawo. Omugagga n'atugamba mugende. Olwo gwali mulimu ki ogwo? Gwali mulimu gwa restauranti, kuliko ebbaala, sawuna, steam ne loogi. Naye kati nze muneeka nalimu n'ekyalo. Emirimu gya loogi egyo nga tegiba mingi yoza amasuuka tegyenyenyaza wali owulira otya ng'okola? Nayozanga. N'essaawa zino nga nkyayoza. Oba bannange nga bannyambako ate nga nina okugolola obugoye obugenda mu sawuna. Naye ng'oluusi enjala ennuma. Sirina kyakukola byonna mbikola nkola ki? Nkaaba naye nga sirina kyakukola. Baali tebagabayo ku kyamisana? Ekyemisana bwalumu. Bwalumu. Banemanyi nti oba oluusi bagamba nti we tukuwa omulimu either balondako nti ku ssente ze tukuwa ojja kwefuniranga ekyemisana oba ffe tukuwenga ekyemisana ne ssente bwe ziti. Obuzibu bwe bwali Mukama waffe yali mwami munankole. Naye nga maneja waffe yafaayo okukola kyokutuyiyiza bw'atyo.
olwo ensasula ye eri etya kuba muntu watakuweredde kyakusubira kuba nti yali asasula bulungi era ensasula yatuwanga mu bitundutundu lwoli obubi n'omulumba mu woofiisi ogenda okaaba n'akubuuza kiki mu bukambwe n'omuganya mbe ompeeyo kasente boosi kwegamba nazo n'akulaga nazo azikuwa mu bulumi obungi ate ng'olaba tolina gy'olaga kuba woosula n'akuwaddeyo zaaba akuwaddeyo n'ogenda n'oyiya ekyokulya bwe tutyo bwe twatambulira awo covid n'ajja omugagga twali tusulayo naye ng'ate banneffe abo abaali baviira ebweru nga bali bulungi okusinga ffe abaali basula awo munda kuba nze mukazi munene nayoza engoye enjala zino ne zituuka okuvaamu naye nga ne bw'olwala takujjanjaba ne tuyita mweyembera naye nga nayoza kye bayita engoye za loogi era obudde buno omulimu ogwo nawaba agumpadde mpulira sikyagusobola anti amazzi ago bulobera ennyo mu mazzi engalo zituuka ekisaala ezibanga tezikyasobola zinafuwa alese okusimbe wakati abaagalwa balungi nga wenna atanaba kubanga osubscribinga mukwano subscribinga ogenda kuba otufunira ddala bulungi ko nako mu notification bell awo ogenda kuba nga ofunira ddala bulungi byonna byetuteekayo omukulu Sonko okuva ali mu ggwanga lya America mukwano mbuzeeko nnyo nkonaako nnoonyaako tuwayewayemuko kosa ne my queen Queen Florence okuva ali mu ggwanga lya Germany mukwano kutumiddeko nnyo nnyini ddala tukyawayawayamuko ne maama waffe tugenda mpola mpola mboozi ya nnaku mujja kutubuuza lwaki tutera nnyo okuleeta abakyala tetukyusaako nti baami abakyala bwe njogera kigambo omukyala mukwano gwe nange ali eyo osobola okuba nga otegera nti abakyala ffe tugumira buli kimu ffe tusinga ebizibu mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna kigambo omukyala ate kyo kyagenda wala ensonga lwaki tufokasinga nnyo ku bakyala okulaba nga tusitula ate embeera z'abakyala so n'olw'ensonga eyo mbajjukizaako subscribinga commentinga likinga sharinga tugenda kuba nga tweyongerayo n'emboozi yaffe ne maama waffe wakati maama olwo ova kulooja awo oddawa nenfuna akayumba ku busente bwe nalinawo obutonotono nempangisa kayumba kaali ka $7,000 jjukira ogambe wali osulaawo toyina muntu wa ku kibuga agogamba nti wa Uganda olwoddawa ekirungi waliwo asikaali awo yali mukwano gwange boosi yangoba na ssaawa emu n'agamba buli omu akole ki agende gy'alaga ne mugamba Amos naye ndazeewo ekiro kino yakugoba kiro ne banna abalala bagoyeko n'abalala jjukira zennaye nabeeranga musirise Amos nanga ajja tugenda osulewa ewaka ne mugamba Amos sisobola sula mu basirikale ku kansa awo naye singa mbadde nfunye akayumba ne ngenda lumu luddawo ewange twatambula paka ku kyennabweru ne tufuna babbulooka nga womanyi ebyamangu ne banfunira akayumba olwo kaali mu ssente meka yezo ssente ng'ozigyewo obuddo nalinayo $40,000 nakubako mu kyalo ne banzirizaako ku zimu ze nasendekangayo owoyo omukyala gwengamye mukyala Ssemuka nensasula emyezi egyo $14,000 nembeerawo naye emyezi ebiri egyo ejaggwako Landlord n'agamba fuluma ennyumba yange muvubuka yasikira bisikira sirina nnoonya emirimu gimbuze bwe ntambula bwe ngenda bwe nti ku kyaki bwe mpaayo ekyokulya bwe nzira ewaka kati munnaaye omusajja n'akola ki nannemerako era nga Mukama nkoze ntya tekyaliyo nantambula nembeerawo awo kati we nafunira omusajja nanga naye okuyita mwene embeera yonna kiki ono naye agamba naye kunsuulira bintu wa bweru lwaki sifumbirwa era omusajja nga njaga mukazi wakuwasa saagaana neŋŋamba kaŋŋende nfune we mba nteeka oluki oluba netubeerawo bambi mu covid netubeerawo kati we baateera ki ebintu by'entambula tuba tuli awo n'emirimu gikoze eki girabise nemugamba omanyi
Bangende nnoonya omulimu nanoonya gwa woteeri Yesu amala gye nagufuna ntandika okukola n'omwami naye bw'ayiye naye bw'aleeta tugattiriza tusasula enju bwe tuyiye ekyokulya ne tubeerawo genda aba ndi lubuto nkola nalwo nangamba tokola namugamba nkuweeka nkola embeera si nnungi era tubaddewo munaye mu mbeera nga si mbi naye laba ate Mukama bw'ajja n'amutwala kuba twali twateesa tukuŋŋaanye ssente tukole bbuca bwa booda abuveemu era avuga booda agala kyoyogedde kiki kituufu buli erimu ssente konzera kituufu mukazi munnange mba ndi awo waka naye waggulu manye omwami akola kyakomawo ndaba mukwano gwazze era mitayizaaka nanga mugole konze wange okola ki konze enzu nno ngenda kola kikufumba maze okwakyo okukwata nanga amaya amawulire agaliwo konza ananga abba waafudde mawunga ndi lubuto olwo omwana maze okwakyo muzaala nangamba waliwo Landlord awo najja n'anzijjako omwana tuluddewo nebbanga ddene nnyo kuba ageze okufa nga n'omwana wange mulina mukulu kati muno era twali twakituyiyaya nengamba yiki ekimusa omuntu yansiibudde nawakanga mulamu buzibu ki nenkwata ssimu yange nenkuba e Masaka gye bamuzaala sinnakkiriza manyi byaki byakulimba mba ndi awo ndaba mayiti no bakoze eki omuntu gwotalwazizza nti abadde mulwadde mukazi naye nagwawo ekikangabwa nazirika nga sina kyakkola n'essimu simanyi n'essimu gye yagwa kuba bamuyita mukaseera ko nga ndi mukwogera ne mukadde e Masaka negamyuka nga sina kyakkola maiti ne bagiwummuzaawo abeewabwe ne bajja twagenda nakiro naye mu byonna ekisinze okunnuma kundeka n'olubuto tegeeza omwami ono amala kufa n'olyoka okitegeera nti ate yandese ninnamu olubuto agenza okufa nga ffenna tumaze okukola ki kukitegeera twali twateesa nzire ku ki ku famire nambuuza famire ki gy'osobola nimugamba nkubuulire kamere empeke nti ye naye munnaayo twagenda tukizuula nga ndi luki olubuto era obadde okozesa empeke nakozesa bulungi empeke naye munnange naafa nandeka neki n'olubuto naye n'olubuto naye mwennyini afudde tamanyi ebbanga lyalwo nange wano simanyi oba lwa myezi emeka mu ddwaliro bw'ogendayo tebakubuulira nti kuba mbadde manyi mu ddwaliro bwe bakukebera basobola okumanya nti n'olubuto luli mu bbanga bweriti natambula ne ŋŋendayo nagendayo na wiiki eno ku Mande nabweru wali waggulu namanya ebintu byaki byabwereere sanga abakazi banaye batudde ne mbabuuza ab'embuto bakyaliwo ababakolako nti ye weebali naye ngenda owulira abakazi boogera buli omu bagamba osasula mutwe neŋŋamba bino byabakazi nga bagamba abapya mujje bannange bagenda ngenze engalo nkalu n'omwana wange bwe nti nekana akaleesu neesogga akasenge musawo yaŋŋamba leeta ssente konze musawo nga sirina naŋŋamba akaveera kaba ka ssente ka 13 giraavu zitwagala peya 2 ze 14 naŋŋamba ki ekirala kiyaŋŋamba awo yaŋŋamba akaveera giraavuzi alina ekirala kiyaŋŋambira nga akatabo nako ka 13 nemugamba musawo nsaasira nga bwondaba sirina 10 wadde n'eki musawo yagaana okunkolako mukazi munnaye nakwata bukwasi ekkubo na mwana wange nenzireo neguno ogujwa sinnalinnya mu ddwaliro kati embeera ekuyisa etya kulwala tolwala ndwala naye nenoonya bunaalongo bwe nfumba nenkola ki omunaalongo mpozi eno mungeri gye muliko bali abalima waliwo omukaddeyo yena ne mukaabira alitunda naye naŋŋamba nga bw'oli n'embeera gy'oyitamu nogwotwale bw'abaawo n'ekyokulya nange akwata ow'emuzzukulu wange kakati olwo bano abafamire y'ono omwami baawo omugenzi kubanga tebakitegerako nti nno omwami yakuleka olubuto bakimanyi
naye nabo embeera si ennungi ekikola ekiri awo kubeera omwami yali awaniridde era famire era omwami yali akola ki awanirira famire kati nabo obudde buno banaku kuba mukadde namukubirako n'essimu ennaku ezo naye ng'akaaba bukaya n'angamba mukamwana nkubulire bw'oba olina ku kibuga abasobola okuwa bakuwe nange siri bulungi bali manyi mu kyalo ye wasingako kuba akamere kabaayo nabo embeera mbi kuba bajja ne bamukubira essimu taata tetulina kyakulya tetulina bijanjaalo tugulire akataasa ebijanjaalo n'abasindikira ssente bwatyo kazibe ennimiro yabadde akola kyalimisa nange embeera si nnungi muganda wange kati sawa ya leero obeera mbeera wansi awo era mbeera mu kizungu wansi awo waliwo omwami yankwata ku mukono nga Landlord angobye mu nnyumba natambula noonyewo okusula n'olubuto bonna omwana wo tutambula n'enjala yaffe kati wano nno ntukula naye waliwo omukyala gwe mbadde naye awo namusanga mu kaduuka ke namusaba akasooda k'omwana n'akampa nambuuza olagawa yamugala noonya wakusula sirina n'aŋŋamba kankugulirewo ekikomero oyingire nenyingira mu butuufu yandaga kifulukwa temuli nzigi n'aŋŋamba wano osobola osulawo konze nsobola saagaana naye wensula sayidi wano nanyini waawo alundirawo embizi kati waliwo kaluumu bwe kati omwo mwensula n'omwana wange okulinaana embizi era kinkoze ebyokuba nno obudde bukoze ekibuyise naadde mmanyi tujja kgenda ewaka awo olabeyo anti ogambye omukulu ate oli omukyala yakuwaawo ate omwami bw'aba akomyewo ate naye buba buzibu tayagala bintu byakuleetaleeta bantu waka ayagala bantu waka ate yejjukira anywamu ne ku mwenge kati ayinza okudda ng'atamidda naye nga ndiwo ku lw'omukyalo ono anti oba omulabyeko ayo gwe mbeera naye awo olagamye nti obaddayo okusanga mwami gwe mbeera naye yanyamba naye muganda wange enkukunyi muli enkukunyi mpitirivu naye era twebaka kweŋŋumira nti kikomera ate n'embwa weeziri kati embwa ezo eziba zibogodde omanya nti waliwo awo n'oyimuka n'okola ki n'otuula naye nga kifulukwa kiyumba kinene tekuli na nzigi olwo ebyokwebikka ninawo bulangiti nze n'ebikka n'akaana kange mpola bwe tutyo ne bukya ne nnoonya ab'okwoleza naye lubuto okyayinamu ku maanyi go kati anti amaanyi gakendedde naye kati olubuto lw'osuubira luli myezi meka kuba ogambye naawe kennyini tomanyi bulungi gwe nga kale mu kuteebereza myezi nga 7 naye tonywangako ku ddagala togenda simanyi na mwana oba muwala oba mulenzi simanyi na mwana munda bwalimu kati ebintu ebitegekebwa mukyala agenda okuzaala glavuzi biveera siyina kotoni tonnaba kwetegeka ku myezi eyo gy'oteebereza omusanvu kati olwo embeera bwekugwa kasawa zino okikola otya era n'omukyala oyo gwe mbadde naye mweraliikirivu agamba naye maama gye tugenda kukola tutya ne mugala mukyala simanyi kuba siyina wadde siyina kati bwe namugambye abagaba obuyambi kyova olaba naye akoze eki agiddeko nange atusobola ofunayo ku ki obwoye bw'omwana ebitandikirwako era musitudde ne mugala ajja tugenda okola eki obalabe era munaye olina okukolagana ne munno nga bwe mukolagana omubuulire ekiba kiriwo naye ne babo be mbadde nabonjoleza nenfunayo akasente ak'okulya kubona omwana waako anywa bunywa okusinga mata teyayonka era kitaawe amunnekedde amanyi omwana we takola ki tayonka omwana akulidde ku mata ono n'essaawa ya leero mata naye bugenda ne bukya n'ogamba mukama leero ez'amata ngenda zijjawa n'ogenda n'osabiriza byofunye n'ofuna oluusi ne batakuwa n'odda mu b'engoye kati nabo balinga abanvuddemu balaba olubuto luki anti n'obwavu bungi nnyo oluusi ojja osanga azeeyoleza akaguno omutwalo gwe nnaaliwaddeyo baakasanvu nabo tebakyampa ate omukyalo ono tatuuse ekiseera muli ye embeera ziri zityo ne yakuyamba buli kimu tolina buli kimu alaba ekyokulya ky'omukifuna buli lunaku okifuna
ekyokulya nsobola okubeerawo okuva ku makya nga sinayo oluusi n'essaawa nga zino oba n'akwatayo 10 n'aŋŋamba genda ogulire omwana amata naye ne mugulira n'aŋŋamba maama ajala embeera ogiraba nange siri bulungi gumiikiriza paka lwaggulu ne ngumiikiriza paka lwanaafumba nampa ku kamere bwe tutyo bwe tubeerawo. Kati munda omanyi bagamba nti omwana by the way omuntu w'olubuto enjala bwekuluma nnyo omwana atuuka n'akusamba era ansamba ansamba nembeerawo n'enjala yange neneebaka ne bigaana anga sina kyakkola. Kati emirimu wanoonyako ko ng'oggyeko kugya engoye wanoonyako ko anoonya ngaŋŋamba yasobola kumpa mulimu nga nina omwana ate nga nina n'olubuto. Kati kitegeeza tulina kugumiikiriza kusooka ate kuva mu mbeera ya lubuto ayizooke tulabe ate ekiddako. Kati okuzaala kuno kuba engeri gy'ogambye nti tofunangako ddwaliro lyonna togendangako mu ddwaliro kunaaba kutya kubanga bakugoba ebiseera ebisinga bagoba oba tewanywa ddagala kuba nabo bakirange tebalina ngeri yakutandika. Kati ekintu ekyo kinaakolebwa kitya? Anti byonna ngumidde ku mmwe kubanga agambye singa banyamba ne banfuneko banfunire ngenda mu ddwaliro neefunayoko ne ku bugoye bw'omwana neefunayoko n'ezeddwaliro kuba ekifaananyi juuzi kye bandaga kyandaga era tebasobola kukukwatako kukuzaalisa nga tosoose bawaaki ku kasente era anti ngumidde ku mmwe nga kotoni gloves busuuka obutandikibwako wafunyeeyo kaki tonaba kuba sinaba kufuna siina wadde siina weewaawo byannaku mbikaabya fumintiriza gwe mukyala munnange ali eyo naawe nne yali azaddeko siga ku kifaananyi ekyo embeera y'okuzadde ogimanyi embeera y'olubuto ogimanyi ateebereza okuba olubuto nga luwezezza emyezi 7 naye tewali yadde akantu singa embeera emugwako essaawa zino ddala mazima aba agenda kikola atya. Wano wendi ndi mu kunyolwa kwa maanyi muyinza ogamba ffe tetukaaba naye mukwano naffe tunyigirizibwa nekitukwatako. Mbozi ya mukyala munnange enkutte ku nnyo naye nga sigenda kwerabira kubajjukizaako gwatanaba kubanga osubscribinga mukwano subscribinga alikinga sharinga commentinga tobyesigaliza buweerezeko omulala bamikwano kamu gwe muganda nabagamba tuyambe twegattegate tulabe nga tusobola okuyambako bannaffe. Munnange tomanyi omuntu oyo gw'oyambye Katonda mwajja okuweera omukisa oba oli awo naye gwe olina yeetaaga okuba nga oyogerako naffe ennamba egenda kubaawo ku screen osobola okutuweereza ka message tujja kuba tukuddamu butereevu naye neetaaga okuba nga otuwa obuyambi osobola otukubirako ne twogera naawe butereevu. Tugenda kuddayo ku mboozi yaffe ne maama waffe tusobole okuba nga tuwumbawumba ate tulabe ebinaggwera. Kaakati maama essaawa no ekizibu ki ekisinga okutawaanya anyway byonna bizibu naye gwe kiki osinga okwetaaga essaawa zino? Buyambi bwa lubuto nakufuna kyakulya by'ebyamaanyi ennyo kugenda mu ddwaliro okutandika tinito n'okubusuuka bw'omwana ne ku mmere ey'okulya ne ku kasente akakalu kuba ono wanywa bulimu katakulwalirira alwala naye era nga bwenkugambye Naalongo oyo ne muwa ofumba ka Naalongo n'omuwa akawonya omusujja kaguwonya tekatubeereddewo n'omwana wange ono ne muwa n'anywa bw'alwala ekifuba naye nga nenoonya ebisekeseke ku ttale n'enfumba ne munyiga nendaba nga kasuzeemu bulungi ko bwe tutyo. Kakati maama akanamba k'essimu olina essimu? Ngiina anti. Ogimanyi bulungi? Anti ngimanyi. Tugenda gisomako naye tomanyi oba oli awo oyinza ofuna akakukubira abakuweereza ku buyambi n'abakuwooya. Obuzibu bwe nnina ku kasimu ako kanywa omuliro kati kaako navuddeko nakeera bakampa buwi kuba ey'omwami bwe yafiira akisidenti abaalonda baatwala saagiraba. Naye katuwe tomanyi awo tuyinza okukasanga nga kwekali ne tukakwatiriza nga kwekali. Eri 070 070 130 16 16 92 92.
kale nno awo wenna yeetaaga okuba nga ofuna maama waffe oyo akanamba akakuwadde bulungi ennyonyi bambi tuyambe maama ono mpuliranga wendi mu nnaku ndi munyiike embeera gy'alimu mbi nnyo nnyini ddala okuba ng'osula imagine omukyala omusiraamu osula okumpi awali embizi kikube mu akafaananyi ekyo embeera mbi nnyo nnyini ddala naye nga olw'embeera gye tulimu gye ntuuseemu n'okuba nga ngeetinze so emotional sigenda kuba nga nsukkako wano nayayanidde mukyalo oyo gwembadde naye anti nemugamba anti osobola okunfunirayo omutwalo ndaba abakazi bookya kasooli ku kkubo nange nentandika okwokya kasooli yangambye maama ajala sirina nemubuuza tolinayo mikwano gyo basobola tuwola mutwalo buli lunaku bwe nannyukanga nakuwanga 10,000 yangambye maama ajala sirina nangamba ki ekyakasooli kiba oluusi kyali kuyambye naye nange sirina otudde mu kifo kimu anti ne kasooli naye ekifo kiba kyakusasulira oluusi oli ayinza okusaza wootadde essigiri olina okugula essigiri amanda ate anyway kasooli tatwala nnyo manda mangi naye ekifo mbadde mugambye oba nyinza okufuna oba omuzira kisa nampa akafo wenjogera akasooli kale nga byonna mbiteebereza olw'embeera naye nga n'omutwalo nagwo sikola ki omutwalo nagwo gwabuze sigulaba kale embeera yo bwete bweri naye nga bwe mbagambye ndi nnyo so emotional sigenda kuba nga nsukako wano olunaku olwaleero tugenda kuba nga tulabagana olunaku oluddako mbeere bulungi